FM amacha malungi tuli misinde ja mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka babuuzako mwenna mwasuze mutya kyemulaba wano abantu bagezaako okwawukana eno abagendayo ba 21 ate abagenda eno beba 10 kilometers. Embeera bwetyo bwe badde mu Lubiri Mengo ng'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gisimbulwa. Abaana babukeezezza Nkokola okubeerawo nga bawagira enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bazze okudduka okulaba nga beetaba mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. By 2030, Ssaabasajja ayagala nga siriimu awedde mu ggwanga erya Uganda. Era bannayuganda bonna abalumirirwa, bannayuganda bonna abawagira enteekateeka za Kabaka balwana kulaba nga basaanyaawo ekirwadde ekyo. Abakooye nga tebannaba kutandika nabo bwe bali. N'abasibi nabo bazze mu misinde gino. Bannanga tunategeera kigenda mu maaso, tuli ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'abeewerera 21 we bali n'abeewerera 10 nabo bwe bali nga okujagalako okubeera wano eno okwawukana wano abagenda mu 10 abagenda mu 21 awo wali akazibu. Ab'emisono nabo bazze. Engako misinde ejjo abantu bagyetanidde. Simanyi oba n'abatakisi wano webafunira abasaabaze naye ng'abamalayo e Busega batandise okubayita, ndowooza we banaamalira e Busega we banalenyera takisi ne bagenda. Omusajja afaanana nga Haluku naye abuuza sebo yayagala 40 tono omusajja. Sebo gw'oyagala mmeka? 21 ogenda eno. 5 and 10. 21, 5 and 10. Wabula bannaye ekiri wano bannange okutambula kulaba. Yebaleko ssebo. Bino ate bino biki? Akajojo sizawo kamala ku mutwe. Wanje ssebo? Wanje ssebo? Kati gw'odduka ki? Odduka ki? Odduka misinde ki? Kilomita mmeka? 21. Wanje? 21. Kale kale ssebo. Batulabire. Bannaye kiri wano. Kiri
wano emisinde gya Ssaabasajja Kabaka aba 10 ne 5 bagenda eno nga oyita ku Masengere n'oyambuka waggulu ate aba 21 bo ne bambuka eno ng'agenda ku Mengo Hospital naye nga kiri wano kifumba mutoko buli omu yazze nga yeetegese bulungi nnyo abatunze ebyabwe nga tebambadde mujoozi bo weebali kwegamba n'ambyulensi zasomye dda nafuna obuzibu yenna nga bakutikka nga bakuteeka mu ambyulensi nga bakutwala mu ddwaliro n'amazzi nago gasomye abakoowa nga amazzi bafuna wali eri wali era batandise dda okugafuna kati awo atazze simanyi kyogenda kwekwasa n'ebikoola emiti twagimenye dda tutuli tutambula nagyo simanyi oba gyegikola nga umbrella simanyi nakumanya naye nga nagyo weegiri abazze mu ziserefi nabo weebali ng'emisinde gyo tebagiriiko bakoma wano eno mu munnaaye nno n'omukyalo ono naye yazze bannaaye Ssaabasajja Kabaka ayagalwa era mwe abatayagala Ssaabasajja simanyi kyemuliko bannange eyasimbudde abantu bano yenna alinnya Agnes Lubuga era nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatutumidde okutusimbula Ssaabasajja ali mu kujjanjabibwa emitala w'amayanja era teyasobodde kusimbula abantu bano naye ng'era badde bagamba tebajja kujja babano munnaayi bonna bazze kyekyo kikulaga omwoyo gwa Buganda ogutafa buli atuuka wano nga bamulaga wa gy'asobola aba 21 aba 5 aba 10 ng'otulaga wa gy'osobola naye nga bo abakyavaayo bo bakyali bayitirivu ddala n'abapatro nabo no baakoze anaakola akajagalalo nga bakutikka abatano tuyitawa simayina kumanya kiwoganya abantu bano kubeeyo emabega naye ng'oba kano akabondo n'omulangira naye yazze bannange oba akulembedde omulangira Wasajja akulembeddemu aba 10 kilometers Bade baki
wano kiri wano. Akajoozi ke koogera olunaku lwaleero, akajoozi ke koogera. Sinalabawo kajoozi kamu akaguwedde ekiraga nti abantu bonna bonna baaguze bupya bwereede, bupya bwereede. N'owekitiibwa Mpanga naye yeetabye mu misinde gino nga simanyi gy'agenda kudduka, alabika agenda kudduka 21 kilometers. N'abazze okwekubya ku bibumbe by'ebika byabwe naye weebali. Yagala ekika kyo soosowaze. Bannange omulama gw'emisinde gino gwakulwanyisa kawuka ka mukenenya. Bannange abaana abawala kawuka kujje kali, abasajja be basaale mu kusiiga abaana abawala akawuka ka mukenenya. Akiwakanya simanyi gwa gy'okajja naye ng'abasajja be basaale era nga be balina okukuuma omwana ow'obuwala aleme kukwatibwa kawuka ka mukenenya. Era bano bonna bonna boolaba olwaleero bazze kudduka lwa misinde akawuka ka mukenenya bakalwanyise. Buligolaba wano mulamu, buligolaba wano mulamu awagira ekyokuba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ekiri wano kudduka misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'enkaaga mu omwenda. Ekiri wano kyakudduka misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'enkaaga mu omwenda. Bannange abantu bakyakozesa luguudo ne pedestrians street naye bagikozesa, kyekikulaga nti abantu bayitiridde obungi mu misinde gino. Gwagamba nti n'abawala bamusiiga omulama guno abasajja be basiize okuba nga basiiga abaana abawala era nga be basaale okuba nga bataasa omwana ow'obuwala. Ne Malcolm Secondary School nayo yazze babega nabo bawagira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Omusajja taasa omwana wo, taasa mukyala wo okuba nga tasigibwa kawuka ka mukenenya. Omusajja ye musaale mu nsonga eno, nga n'abakyala nabo era nabo muyinza ogamba be basiiga naye nabo bali wano eno bazze okuba nga badduka bataase omwana waabwe oba mwami we oba mutabani we. Kati oyinza gamba muno kino ekintu kiri tuwe naye nga okusingira ddala omusajja taasa omwana ow'obuwala obutasiigibwa kawuka ka mukenenya.
n'ekisinde kino ekijja simanyi kyaki naye nga nakyo bwekiri akafulaga ko tukalaba naye simanyi oba kyaki. Effujjo liri wano bannange. Atali wano omanya tawagira kyakulwanyisa kawuka ka mukenenya naye buli gwolaba wano mulamutteke. Buli gwolaba wano mulamutteke era awagira omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Baawukanira wali eri waggulu olaba abagenda eno beba 21, abagenda ate eri ku sayidizi z'amasengere beba 15. Neona lebo naye mwali simanyi ba Onalebo Ssenyonyi naye mwali mu misinde gino. Onalebo naye mwali mu misinde gino. Onalebo seeso okulaga oneebuuza ku CBS. Kulwanyisa kawuka. Nyonyi naye yeetabye mu misinde gino. Kulwanyisa akawuka ko tugenda kukalwanyisa na bidi na mutima. Ekiri wano kyakulaga ani yeetabye emisinde gino ebyokulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ab'ebika byabwe bo bwe bali balina okubiwagira. Kiri wano kyakuwagira bika bano ba mutima nabo bazze bawagire ekika kyabwe. Salo yagudde naye bambi sole saagaddemu balaga naye ebigo nabyo tubisuubira naye sosole. Ab'ebika baabwe ab'effumbe nabo bali eri sayidi zeeri bagezaako kubanga beekubya ebifaananyi ku sculpture y'ekika kyabwe. Ne Nassatero n'Esinifo nabo weebali badduka misinde. Goyinza okulowooza batambula naye munnange bw'oba ng'ozze wano kyonna kyonna ky'ozza okukola n'okutambula nazo physicals. Ate bw'otambula 21 n'otambula 10 era oba okoze physicals olina ky'oyongedde ku mubiri gwo. Tolinga ono asigadde ewaka yeebase mu buliri bwe oba atudde era oba olina ky'okoze. Tulowooza muno omuntu aba ali waka oba ng'atambula butambuzi mba aba talina kyakoze. Awo olimba mwattu. Oba olina ky'okoze oba olina ky'oyongedde ku mubiri gwo. Abantu bo bakyadduka. Emisinde gikyagendera ddala mu maaso. Emisinde gigendera ddala mu maaso.
tuza okudda eyo n'olowooza mbu tetigenda maaso emisinde gigenda maaso gojjagamba nti osijja kujja emisinde gyo gigenda maaso gisigala gigenda maaso. Emisinde gyo gigenda mu maaso bannange kikyagendera ddala mu maaso gigenda mu maaso gigenda mu maaso emisinde gyo gigenda mu maaso. Ne chief editor naye wuuno wano eno CBS 88.8 naye agyetabyemu nalo emisinde gikyagenda mu maaso bannange emisinde gikyagenda mu maaso emisinde gyo gikyagenda mu maaso. Emisinde gikyagenda mu maaso emisinde gikyagenda mu maaso. Bano b'ekisinde kya Hajati Namyalo nabo badduse meeya adduse kintu kigenda mu maaso kifumba mutoko